weekend eno ku Delta TV. Ebyo ebigawo byennyini senga kulanda mu bwedda byakozesa. Era nga bw'atyo senga Kolanama bwe yayimbidde omwami we n'omwami bonna ne bongera okwekakasa obugambo obw'omukwano. I love you. Njagala kumatiza bannayuganda bonna nti buli alindaba nga nnoonya ekisumuluzo mu nnyanja aginnyikangamu ne njigwira mu jjaayo. Wakabi wange Wange ongobye kuba yaye baba. Abadde bambatisa. Senga Kolanama weebale kubira nga wasitula buli muyimbi. Keki ne bakola za Kolanama Herbal Jelly ate ne mutambulira mu motoka ennungi ne mulaga kye bayita esente decoration nayo mulabe yabadde mulungi bulumi omukolo bagutambuliza ku ddiini omukyala yambadde bulungi nnyo ng'anyumye siya yakanga ettaala. Bina tubisiba mu programu y'okwanjula n'embaga ku Sunday nezigenda kubeera saa 10 mpaka 1 nange Sharita. Kino kye nali nsaba era Allah n'akinkolera era Sharita nkiggadde.